Eddakiika ery'emu eyise ku ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana nyongera okwebaza webali kutwesiga akadde konna nga 89 Nabasa Fama nga ffe abalina okukuwa ebyo ebirungi ebikuyigiriza ate nga bikusanyusa ntuuse n'amawulire mu lulimi Oluganda nze omulongo Rogers Kabuye okugabatuusaako. Agakaseera kano katandise naggannako abantu babiri bakubiddwa amasanyalaze wali ku kyalo ekye Buduli mu muluka ogwenda bwigulu gombola na bwigulu mu disitulikiti y'e Kamuli ekireese ekyekango mu kitundu abataka batidde nnyo. Tusobodde okwogerezeganyaamuuko n'abeerabiddeko n'agaabwe abavuddeyo ne batenda embeera gye ebatuuseeko eruyi eyo. Akanya gangirize uja ndiwana na bwigulu mbuduli zone owachi amani LC wa Grace Kazibira masanyalaze gakubya abantu ayi omulalo nabala alikwanika ngoye wabala alikwanika ngoye abona abiro obuzibu wayo atufire kuba tutushewo nga gabazo kumukuba yagwaho oleyino wabaire munumbanga alikubirono kuliya papa yana yalumukireyida yana gamugembe ombi babanga bajawe era bafusa ageno nekyo kityo vingi kubanga tibaire mukutandi mentani kwa bwebaire tigibaire mira giri bakazi bombi bawugira. Tusobodde okwogerezeganyaamuuko n'omwami Charles Mogaya naye n'ayongera okutunnyonnyola biki ebituuseewo ng'ono ye ssentebe wa NRM mu ggombolola eno ey'Nabwigulu. Kitalo ino kitalo ino kyamani wange wero si wanu numbesoka wanu saze gakubya mwana ndo alikwanika ngoye achubako emukubya lumakawa yakale ni ndoza wayi ndibandika kwa ngoye yone bayigema kunumba ziruloza nti ebubuire gapo muchala gapo banomwana kitalo ino kitukoze bulungi nene numbesoka none ngoli kujja kwigomera na bwigulu ne wachamani wange rusiwana so nze nikogera ni mwabale joni nze mwali magaya chali sana kwa amani kanga wa chamani endere cyo bweri kufatana mu cyalo mu so niroza ntimbu bendoza ni yakuni yalo makusoli doka na kwa yanoza kanga kona kusoli kwe waye baliva kunumba yaje agama ku aba umeme doza na banakobere kitu police iri kuida investigation iri kuida etuwe chokole chindi kwa tshobora kwa niketukolanga kai kutuka bandaffe tubasasiddeko kitalo nnyo Dizara Rogers omusasi waffe yakoze mbozeeyo. Tukirize twegatte ku batuuze abali mu bitundu bya Wanyange Leke waliko Kala Road we bakazaake wa Kadaaya bano baguddemu ekyekango bwe basanze omulambo gw'omusajja atemeza mu myaka 4 egy'obukulu nga guli mu kifulukwa gutandise n'okuvunda. Nyabo amanya goli buterevu ku Nabasa Fama amanya go nyabo amanya asendo batanzi Joel mbeera ki eri awo mbeera ya mulambo guvuze tetulina buyambi bwonna muli mu bitundu ki abana abantu bogere ku police wano bayitawo Wanyange muli Wanyange omulambo gwa mwami mukyala omulambo gwa mwami gwa mukyala gwa mwami kale embeera bwetyo bweri mu bitundu bino ebya Kadaaya Kala Road e Wanyange Lake ndooza police eyinza okutuukawo mu bwango naye kigambibwa omwami ono atemeza mu myaka 40 egy'obukulu ate ng'omulambo bagusanze mu kiyumba ekifulukwa.